ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde abakulira ebyokwerinda Lwengo basinkana ab'ebisimbye Bukedde West okuli Muhammad Banja Ssentaayi omubaka aliyo Ibrahim Kitata ssentebe wa disitulikiti Lwengo yegwanyiza ekifo ekikungere gye bagenda okunoonyamu akalolo. Muhammad Banja Ssentaayi yaweebwa ennaku 2 okukola kampeyini ze. Yasooka okutalaga amagombolola 2 okuli Kyazanga ne Katuvu n'amalirizo olwo Kitata n'abakanirize olunaku olw'eggulo. Kyokka Kitata bwe yatuuse mu kabuga k'e Kyazanga embooko n'ensambagale n'ebinyooka wakati wa Abawagizi bombi ente byavudde kuba kutte ebipande ebiriko Banja Ssentaayi abadde balina okubeera olukuŋŋaana lwa Kitata. Mukavungano kano bakanyama bayisiza ku Abawagizi kibooko wakati mu kulaajana abamu kuba n'embooko lwabayitiriddeko ne basala okuteekako kakokola tondeka nnyuma. Abantu 12 bakusiddwa nga kubano kuliko ne ssentebe wakanakulya zone mu Kyazanga Town Council nga kale bali mu ddwaliro Kyazanga. Banyiga biwundu ate abalala baweerezeddwa mu ddwaliro Masaka. Bwe tuuse mu ddwaliro Masaka abaakubiri batubulidde engeri gye basimatuse. Era bwoba kiyamanya kyalina makulu pulezidenti nsaba ojjoyingire mu nsonga ze mutabani we gwewatuba Kitata agenda kututta agamba amaanyi agajjawo kusaba pulezidenti otuyambi kiyamaani w'ekyalo nkubye olukiiko n'atuuka nga nkuba kyaswaziza nnyo mu bantu bange. Bankyamusika Ssentaayi mukasusa ayingidde mu nnyumba ate nange ne bansika bankubye emizibu awo we nakomye okutegeera. Naye mu myaka gino 5 egiwedde Madi Muyanja we yajja mu kalulu yaleeta amajambiya yaleeta emitayimba yaleeta okukuba abantu. Yibula Muyanja talina bantu be Masaka ina bantu ba muno yibula akawulu kaveemu. Mu kwogerako ne Muyanja ategeeza nga muli kukulanagana bwe gamusanze nga taliiwo. So yazze ne drone 2 nga zijjudde bakanyama nga bakuba bukubi tebagala kuwuliriza abakadde babajja mu mayumba gaabwe tebabasanze kulaali wabula balumbye ekyalo buli nnyumba yonna gye balaba ng'eriko ekifaananyi ekitimbyeko nze nga omuntu muwagizi waabwe badde bakuba bukubi. Ono ategeeza nga bwakyalo bakanyama abaleeteddwa okuddamu okukuba bannakyazanga wadde waliwo bakwatiddwa. Baleese bakanyama abataka wansi wa 8 bakyayongera bapulantinga mu Bukedde West okukola effujjo. Kozi muganda wange amaanyi gakozesa agamba akolera President Museveni era agamba President yamuwadde obwa minisita alinze bulinze kufuna obubaka bwa Parliament afuna obwa minisita. Nsaba abakulira party bajje bateeke muganda wange kuwona otherwise tugenda kulaba bloodshed Lwengo. Kitegere singa Kitata bwayitiddwa mu nkiiko ez'ebyokwerinda ez'enjawulo ezikulemberwa Aladisi Lwengo imikatera wabula nga talabikako enjawukana eziri wakati we ne Aladisi ategeeza nti bakola okunoonyereza mu bwangu ddala bakumukwata singa bazuula ekituufu. Nobody is going to be above the law. By being a candidate does not make you immune should the evidence adduced from already suspects lead to his involvement, he will definitely be charged. Mu mbeera y'omuwagizi wa poliisi Masaka twakasirye akisiza nga abantu 10 bakwatiddwa ne bagalibwa ku poliisi Lwengo nga 12 bakusiddwa mu kulwanagana. Nti Kitata kituufu yabadde alina okukolera giraali mu kitundu kino naye abantu be yazze nabo abantu be bayita eggaali bazze ne babeera nga bakuba abantu bonna ababaddewo ddala gwe basanga nga alina ekipande ekiriko Ssentaayi mu kuliraana awo babadde balwanaganira ne alabudde abasuubira okwenyigira mu bikolwa bino beekomeko n'ategeeza nga bali abeetegefu okwaŋŋaŋŋa embeera eno. Kino kikolwa kibi nnyo era tugenda kakasa nti abo betukutteko bajja kunyumiza ku bannaabwe nti nabo ebyokwerinda batandise okuluma. Florence Tumpende yakusakidde guno ku Bukedde TV.